okawuliddeako okuva lwe nabasiibula ndudde nnyo okuwuliza ebibafaako nga n'omutima gunnuma nagwamu ekimbe ekibadde kintulugunya nga naagadde eno sigalaba wenkubyekubye mu matu gye twandiisoba mpemba wembakonze kampiteyo nga nsuna gita atendereze bw'aba nkuumidde taata be naleka luli okudda nga mukyamoga bannaffe bangi lwabaliddemu ebinyoobwa ne lubaleka nga bisosonkole zengeri gye simba lwa mirimu mingi kumbula obugambo bwange bwo buba busomesa kiba kibikunze ngeyasalawo mbafumbire sangala mwayuye naludde mampola okujjako walukagga nga lungolodde mposa babadde ku nkoko nga mudda ku ntula simanya amasanyu ge mundagakka emizira bangi okwebazaawo ne buli nnyoka n'olwaleero nsonze n'akayimba kaakano olwaleero nsonze n'akayimba kaakana abasekerera abalwadde mesesa mpewo mpaawo yatumye atwalabira bulabisaawo nga kizza ekimba ekitugoya munno omulaba akogaggwawo ate nedda mu nseko gundujjukira ekimansa nnaku kikimansa mpalo nga n'ekiri atabadde neyasigadde kakimutaayiza labanze ne kuba ensiise ntandikira waafu omugengula alutamaguza agenda mbugga osigala ensoli gikungula ekifo ky'okusaasira amabujje g'ekkomukumakuma idda abantu balamu asagule alukagameya okuva kyekintu kyemmanyi nti gyayala bwewepe n'akasibe ntuufa n'essasi so n'ennyanja bagifiiramu kamala nze n'abafa eddogo ndabye enjolo mwesibye ku siriimu gwe mumalamanyiiko mayitire so ne covid ng'akisazeewo akuwobula oluba nze neewuunya nnyo omuntu bw'oseka mbugundi wuli agwawo era kati asuulwa n'empewo laba galantiya nabakiiko bulamu bwogwe gundi olw'okubanga weeraba oli munene nze ekyo kyokola nkiraba ng'obukookolo nga bugeyaŋŋana negola basongoddo yaliko nga yeebitiggula wano oyina ebizibu byo byakulemya okubimulungula omala obudde wano otega abafa banne ebibakabya byebikozesa gundi babalabira gwotema bulali bwoba toli musezi walibeeramu oluza oluyekera olumu otya obulwadde nojja osinga bwe buluma nsoberwa abaddugavu nekyetwagala laba gwe n'odigidanga mukwano gw'agazibu gamutaddemu oluseka akwata bisubi ogamba waki omukama oyo gw'oseka kyatamuwa njagala ojjukira ekimansa nnaku kigimansa mpalo nga nekinya tabadde neyasigadde kakimusaaliza nekuba ensiise ntandikira waafu omugeyengula lutamaguza agenda mbugga osigala ensoli gikungula mu kifo ky'okusaasira amabujje g'ekkomukumakuma yeeyo Uganda bwe tuli ebyobusungu n'empalana kyennandisabye banywanyi mu kufiirwa n'okulwaza lidde ku bbali tufunenga wakadde akeekubagiza mu mitima ti mu kaseera ako tubeera mu kunyolwa nze bwe nkuba erivansi kyenkwasizaayo kaaka n'ebintu ebyokusinga biri mmamami baabambi batera ne beeresa obusungu beetanga beesikane mu njala anze neewuunya omukazi ng'ogeya munno mu amine yali atibaakemenya akimaluwagi mbaabuwe n'otomanya nti omusajja wo siragi
bapepeyako nami nebbalibbali awo ekiri atabaalawo kiwonera wampa okutankana ekisibya ebinywa byamina kyekijja okukumanya omutwe tetukuvanye mugayanka enku naye nga n'agagamba bidde twawuliddeko gakyali kyegawanikwa bw'oseka bidde obwato bw'oli musso tonnawunguka ebyo bye weewaana ng'obeera wakampaawo okusaddira okuvaawo ng'ogenda mu mmisa balo yatabadde n'akuleetera okukuwalaga ozike laba olaba olukwata bubbe by'obutannabaana kwerigombako tebiba bijanjaalo twandikomezza okubiriisa empiso okunyaluka kyamina kyekisanyusa omutima kyolabye kunyaluka kiyanita kyokisanyusa omutima kyolabye sebwate okunyaluka kyanita kyekisanyusa omutima kyolabye yoza okunyaluka ebiwala kyekisanyusa omutima kyolabye ambasada ebiwala ebyo byebitendeka emitima byolabye bakira nnole musajja wange byebisanyusa omutima byolabye kiseka ebyo byebisanyusa omutima byolabye ebyo byebyange ngenze Masaka kuyiga birala mubeeyo bulungi abampagira njagala ojjukira ekimansa nnaku kikimansa mpalo kale ekiri atabadde neyasigadde kakimutayiza semukuba enziise entandikira waafu omugeyengula tamaguza agenda nti gwe asigala enkyoli gikungula mukifo ky'okusaasiranga mujjegeko mukumakuma weewaawo ddala Masaka ondabi naye naawe ka memory ka memory naye nzudde Oluganda wakati w'abantu basatu ngenda ngatta emboozi mbaziira Tone Suuna Beni kati Aida Mugo toyogedde bubi Oluganda we luli awo nawe ndulaba nawe olulaba kugambye promota mbaziira era tunaabula we tunywera otuzzi simanyi gye tunaakolera bulango kubanga agenda okubeera eyo usi tuli mu live lwali katugobeddwayo kati Streamline Avenue mutusaasirwa promota gwo naffe tujja kujja munaga tukuba ebifaananyi tubyekube naye twogedde bwe tutunuulira olugendo lwo musically kubanga kati nkutunuulira kati nkulabanga artist lwakuba nti abamu bayinza okitegeera obulala nkujja eri mu music dance and drama so bwe njogera artist kyenjogera nkimanyi ensibuko yaakyo gye kivudde kati weewaawo bw'ojjukira performance zo gigs z'ofunye okuviira ddala eyo gigs 2 z'otalyerabira ekivulu kyaffe kyetukola eky'omwaka ekyegundi kino eky'ebinyanyanyanya festival sisobola kwerabira ekivulu kye nakola kati sebe okutuuka